Kulika nnyo mukumulamu okwo mu mboozi yaffe ey'omulimi Asinga wano ku Bukedde TV olunaku olwaleero tukuleetedde omusawo w'abantu Buyondo Pade nannyini Paju Farm ng'akunyumiza engeri obulunzi bw'ente gy'abufunyeemu ne bumuyamba okugaziya ennyingiza ye. Empaka z'omulimi Asinga zikutegekebwa Vision Group nga n'ekitebe kya Budaaki mu Uganda kiteekamu ensimbi kampuni y'ennyonyi eya KLM saako ne banka ya DFCU ko n'abakawudayizi. Pade Buyondo wa myaka 63 nga mutuuze ku kyalo Kamuli ekisangibwa mu ggombolola y'Ennyenga mu Buyigu gy'alundira ente z'amata okuli Frisian, Jersey, Ganzi ne Ashi. Agamba yatandika okulunda mu 1990 ku kyalo Mbiko mu ggombolola y'Enjero era nti waliwo omukadde gwe yagulangako amata eyamuguza ekirowoozo. Gye nali ngangula amata kwe kuŋŋamba nti naye omanyi ssente z'ompa omwaka nagendo zibalamu nga ssente zaali nnyingi ebiseera ebyo. Mu kusooka teyalina kifo waalundira, omukadde n'amuwa amagezi amenye emizigo gye yali apangisa w'abaalundira. Ebiseera ebyo agamba yamuguza ente emu ku mitwalo 80 nga yaliggwako era mu bbanga ttono n'ezaala ab'ewaka ne bafuna amata agabamala okunywa n'amalala n'agatunda okusasula agirabirira. Nemba nga ssente zentunzeemu ate kwenzija zisasula munnange yali anyambako okugirabirira. Agamba ssente ze yajja amata zamusikiriza okwongera okufuna ente endala ez'amata. Ente zaawera ne zituuka nga tezikyajja mu kifo kye yali alina. Embiko n'asalawo okutunda ezimu ku nte ze n'agula ekifo ekigazi w'alundira ente 23. Kati n'entandika bwentyo nengenda nga ngula ebite bikadde nga mbiteekamu amazzi ago amalungi era oluvannyuma namala nga n'embitunda nga bizaddewo oluzaalo lumu oba bbiri. Ekiraalo kino kati kyenkola kyendi nakyo okuba n'ente kati esobola okuwa liita ezisukka mu 2 buli lunaku. Kati alundira ku yiika z'ettaka 7 kwali mu kuzimba amaka ng'ayagala alundirewo ente, embuzi ku nkola eya zero grazing, enkoko n'okulimirako omuddo gw'ebisolo bye. Ente aziriisa amalagala, ebisagazi, ebikanja, ddayala emiiro n'omuddo omukalu era nga yazimba ekiyumba ekyakalina mwagutereka obulungi. Ente oba toginyweddeko mata, amata agavudde mu maama waayo n'ogigawo n'owennyana amata agagimala ekula nga ya musitukwa. Ente za Buyondo zirina amannya era we baziyita zigategeera. Kuba ente bw'otuuka okugiyita n'ejja w'oli kiba kitegeeza nti olina omukwano nayo. Kati naye olwaki teba tekuwa mata. Ku myezi 16 ennyana ze ziba zitandise okusala naye ng'agamba kirungi n'oziwa ennume ku myezi 18 era nga yakozesa nkwaso ekimuyambye okukuuma olulyo. Kubanga esaze ku myezi 14, 16 nga teginawera 18 tekiba kirungi okugiwakisa kubanga eyinza ofuna obuzibu mu kuzaala. Agamba ente bw'ebeera enaatera okuzaala ajawula ku zinnaayo. Buyondo yazimba ekiyumba ente we ziriira eky'omulembe era nga zirina we bazikamira ne we ziwummulira. Ente yeetaaga n'eriira mu kisiikirize so nga ate tekyandibadde kirungi ente okunywera amazzi mu kisiikirize. Alina omugwa gw'akozesa okupima obuzito bw'ente kyagamba nti kyetaagisa omulunzi okumanya waateekeddwa okutereeza mu ndabirira. Era waliwo ratio gye tutunuulira nti ente bwe baya kilo bweziti yandisaanye okulya emmere kilo bweziti. Ng'okama Buyondo akubuulira by'oteekeddwa okugoberera. Kati obukyafu obwo buba buli ku nnywanto osooka n'obunaazaako, omala okubunaazaako waliwo ebizigo bye tuteekako ente nga ate ogiteereddewo n'emmere gy'eryako yeddala emiiru gwe nayogeddeko emabegako wali ente nebanga olwo bwetandika okulya emmere eri nayo esumulula amata n'okama nga gajja bulungi. Mu kiseera kino akama ente 9 nga zifunamu liita 120 buli lunaku. Bwe ziba nga ente ziridde bulungi nga n'okuba nti oba zaakazaala at least tufuna liita ezisoba mu 10 olunaku.
buli liita agitunda 2,000 ku faamu ate nga bagatwala mu bungi agabawera ku 1,600 ag'ekitegeeza buli lunaku ayingiza emitwalo wakati wa 24 ne 19 mu 12,000. Alina abakozi 3 ab'enkalakalira nga basasula emitwalo 12 n'abalejjalejja basasula okusinziira ku mirimu egibeera ku faamu. Yagula ekyuma ekisala omuddo era ng'agamba nti kati obuzibu bakyasinze okusanga ly'eddagala ery'ebicupu lyeriri katale ate nga liri ku buseere. Naye ekyo bwe tuba nga tufunye eddagala nga liri genuine tusanga nti ente zibannamu. Ayongerako nti ebyokwerinda nabyo bibasumbuwa naddala mu biseera eby'ennaku enkulu. Weesanga ng'olina kusula bweru oba ensi osobola okutaasa ebisolo byo. Akkatiriza obukulu obw'okukuuma ebiwandiiko eri omulunzi yenna kubanga biyamba okukuuma olulyo obukulu bw'ensolo n'ebirala. Bw'asalawo okutunda ente agamba taka wansi wa bukadde 5 era ng'alina embuzi ez'ekika kya bowa n'ez'amata namwo mwafuna ensimbi. Obusa bwakuŋŋaanya ate abutwala mu bisagazi n'omuddo gw'ebisolo bye gwasimba. Omukozi wa Buyondo Mbyenire Gerard agamba nti ayigidde okulunda ente mu kifo kino era bw'abeera avuddewo alinaawo okutandikira. Ogezaako kubaako byatuyigiriza bwe tuva wano eno naffe tusobole okukola ki kubaako kye twetandikirawo. Emirimu gino Buyondo agikola ne mukyala we n'abaana balubirira okweza ente 10 ezikamibwa era ng'alina ekirooto eky'okutandika okukola yogati n'omuzigo okuva mu mataagi. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Aliriza